Kati okumala akabanga akakiiko ka Paalamenti ak'ensonga z'omunda mu ggwanga babadde bakungaanya ebirowoozo by'abantu ku bbago ery'obwetengereze The Protection of Sovereignty Bill 2026. Bangi ku bantu abazze batuukirirwa akakiiko kano okuli ebitongole eby'obwannakyewa, bannaddiini, abakulira bbanka enkulu, bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abantu abalala ssekinnoomu abasinga obungi ebbago lino baagala ligobwe. Kati n'Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu Ssaabawolereza waabwo Christopher Bwanika buwakanyizza ebbago lino. Agamba nti ebbago lino teririna kalungi konna era singa liyisibwa lyakosa nnyo enkolagana ya Buganda n'ebitongole bivujjirira emirimu egy'enjawulo egy'Obwakabaka bwa Buganda. Kino tulowooza nti kijja kumalamu abantu baffe abali eyo ebunaayira amaanyi mu kwongera okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka ekiyinza okuleetawo okukotoggera emirimu gy'Obwakabaka n'obusobozi okuwa obuweereza eri abantu bubadde bwesigamye ku buyambi obuva eri bannaffe oba baganda baffe ababeera eyo ebunaayira. Okusinza ku Weekitiibwa Bwanika, Obwakabaka buyimiriddewo ku buvujjirizi obw'enjawulo wamuli n'abantu b'abeene abawangalira emitala w'amayanja. Enteekateeka ndala nnyingi nga bulungi bwansi nti Obwakabaka buvaayo oluusi ne buyamba gavumenti ku mirimu gye tumanyi egyo nti muteeka wano baga nti emirimu gyonna gavumenti gy'erina okukolako ndoza gye giri mu schedule ey'omukaaga mu constitution nti egyo gyonna teriyo mulala ayinza alina kugiyingiramu. Abantu ababeera ebweru bawagira nnyo enkulaakulana ebeera mu ggwanga. Kale ne wano twandibadde tutambula bwe tutyo tulaba nti n'emirimu egy'Obwakabaka tegikosebwa kubanga Obwakabaka butambulira nnyo mwoyo gwa Buganda ogutafa. Agamba singa ebbago lino lifuulibwa etteeka lyandizingamya nnyo enkulaakulana y'eggwanga. Tetulaba nti ate okuyitira mu tteeka lino erikwata ku bwetengereze ate gavumenti neeyitiramu okuleeta emiziziko emingi, procedures ennyingi, overregulation. Ekyo kigenda kwongera okutaataaganya emirimu si ku gino gyokka egikwata okutumbula embeera z'abantu naye ne mu by'obusuubuzi. Kyokera beebuuza n'obwangu obukozesebwa ku bbago lino tiwandibaawo ekitali kituufu. Etteeka lino okuleetebwa mu kupapa okungi nga ne Paalamenti esigazaayo akaseera katono teteredde bulungi ng'ate eno nsonga nkulu bw'otunuulira ensonga ekwata ku bwetengereze nga mu constitution olaba nti esoosowazibwa. Kati ayagala ebbago lino bwe liba terisuuliddwa litwalibwe mu bantu balekubaganyeeko ebirowoozo. Tetulowooza nti eyo y'ensonga eyandibadde kumpi yeetaaga ne referendum oba akalulu ak'ekikungo kubanga etteeka lino bwe liyita mu mbeera gye lirimu libanga erigyeko abantu ba Uganda n'abantu ba Buganda obuyinza obwo Article 1 bweyogerako nti buli mu mikono gyabwe. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba endowooza z'abantu ab'enjawulo abavuddeyo okuwakanya ebbago lino zinaateekebwa mu nkola akakiiko ka Paalamenti okuligoba.